upanga kugenda bweru osiba onyumya n'ababigaali oyagala driving permit osiba onyumya n'ababigaali baga nti ababigaali beetaaga permit. Mukkiririze ebirooto byammwe bwe bumu ku bubaka bw'omusumba Aloysius Bujingo bwawadde abakkiriza mu kusaba kwa lancawa leero. Obugagga bw'omuntu buli mu birowoozo bye era osobola okwogera n'omuntu n'omanya nti omuntu ono mugagga nga tayogera bwogezi figures naye ng'asobola n'okuwa details. So gwalina ebirowoozo eby'ebintu ebinene oli mugagga okusinga alina obuwumbi nga talina birowoozo. Omusumba ategeezezza abakkiriza nti ku ssente ze bakola balina okuterekako nga bwe basaba Katonda ayingire mu bye bakola. Keera ku makya naye ng'okimanyi nti okukola Katonda yajja okuwa sitampu. Abantu basevinga ze balya ze basevinga ze zigwamu ebizibu ze basevinga ze zifuna abafu ze basevinga ze zifuna abalwadde ze basevinga ze zifuna ab'okulongoosa n'amaliriza nga talina kyalina kubanga yalowooza nti ajja kutwala amagezi g'okukola ennyo n'okusevinga naye tajja kutwala amagezi ga kusaba Katonda ate nga Katonda yagaba. Akuutidde abakkiriza okunoonya Katonda mu byonna ate bamwesige. Lekeraawo okunoonya Katonda n'omutima ogwawukanyeemu. Kangende ngezeeko togezaako bw'oba onoonya Katonda togezaako. Mu Katonda kye kisembayo teri kirala. You don't have any other alternative. As you seek God, be in one piece. Era muli neekennenya ne mundaba bwe muli neekennenya n'omutima gwammwe gwonna toteekwa kubaamu na katima kalala tobaamu na kitundutundu kirala. Obulamu bwo bwonna bubeere ku ye weesige ye nga bw'okola abanaakulumba nga y'anaabakutaasangako. Omusumba Bujingo agamba ebirooto n'okusoma byawukana osaanidde oteeke mu nkola ebyo by'olowoozaako. Okulowooza ekirowoozo ekirungi oba okuloota ekirooto ekirungi n'okusoma byanjawulo. Naakaba ne vision eziri very clear ze nsobola obbagambako bbiri zonna ziyimiridde. Esooka ye vision ya House of Prayer Ministries International. Nze sikanika mizindaalo siwayalinga mizindaalo. Owulira soogera? Eyokubiri ye ya Solot Media Group of Companies. It's a big vision. Timudakiika zino otudde wano naye n'ow'e Bungereza kwali n'ow'e Canada kwali n'owaawa kwali naye sijja kulaba nkulime sina software gwe manyi ku installinga. Nobody knows everything. No one. Just know your dream. God will bring the people who knows what you do not know. Yewaddeko obujulizi nti alabye ebirooto nga bituukirira gwe roota ku ebyo ebinene byokka Mukama ajja kubikuwa. Era nze bwe mba mbatunuulira mba mmanyi bye mbagamba bigenda kukola. Kubanga ndi musajja yagondera eddoboozi lya Katonda. N'aŋŋamba Bujingo yingira ekibuga osabe n'abantu bonna ne nnyingira ekibuga. Nampa wentandikira. Nampa nendabanga kwayeri nendabanga luwa abayimba. Nendabanga luwa abatuuza abantu. Nendabanga buli kimu kitambula. Nendabanga sound weeri. Nendaba gradually under the mighty hand of God nothing absolutely will fail. Okusaba n'okusiiba okw'ennaku 21 kuyingidde olunaku olw'17 olwokutaano luno okusaba kwa overnight ate nga ku lw'omukaaga ku makya wagenda kubeerawo okubatiza abo bonna ababadde baatula obulokozi. Byakasimbazi Yusuf, Kurasot TV, Omunnyo.